Kati omwezi gusukka mu gumu n'ekitundu bukya gavumenti etandika kagabira abantu mmere mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Era ng'abantu akadde kamu n'ekitundu be baatunulwa mu nteekateeka eno wabula nga butukidde olwaleero ng'abantu akadde kamu bokka be bakafuna emmere. Initial figures that we had been given was 1,500,000, but then we have already hit the 1 million mark and beyond, because by yesterday we were already on 1,036,000 people served. Today we're looking at around another maybe 30 to 40,000 people. Omwogezi w'eggye UPDF ery'okutaka ate nga omu gw'okulembeddemu abasirikale mu kugaba emmere enrobo atubuulidde ekyaviirako akasoobo kano. 1.5 million figure that we have been given may not be exactly accurate now, because these are about we're looking at statistics of around 6 years ago, and there are certain patterns, population patterns that change. Because having served, like say in Nakawa division, we realize that the figure that we are serving is a little bit less than what had been planned for. But that's good always in planning, you plan in the higher. Bakozesa obwangu bw'ekitalo okulaba nga bamalayo omuwendo gw'abantu bano. Even those places like Awempe that we had virtually complete, we still leave a skeleton team. So when you see a team there, is to cater for unique cases like say mothers who were in a hospital by that time and so on. So those are the skeleton figures that you see there. Bo abantu sekinnomu bakyagenda maaso n'okutuusa obuyambi obw'enjawulo ku bibinja by'abantu ab'enjawulo ng'olwaleero omutegesi w'ebivvu Lubbalamu aliko abantu badduukiridde n'emmere. Abanda be tuyita abageto amaka 40 nago tugenda gawa ebintu byebimu. Wonna ne bannamwandu b'abasirikale abatalina mwasirizi tubawaddeyo ensawo 95. Tutudde abalala tebakola naye ekikolwa nga kino tekisangika n'abagaga abalala bali musaidiza wano bambi twagala namwe mukole ekintu nga kino. Nebaza omukulembeze w'eggwanga okulabika nga yatuwa omukisa nga ffe abageto okulabika nga atujjukira. Abantu ab'enjawulo naddala mu Kampala bakyagenda mu maaso n'okulajjanya gavumenti okubadduukirira ku nsonga y'emmere olw'okuba nga tebakyakola olw'omuggalo oguli mu ggwanga. Ivan Chimukigozi, NTV Akawungeezi.